Emunyenye gwanga kankwebaza gyonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero akaseera kano mwenna abalwadde mbasaasideko nnyo abafiiriddwa Katonda abagumye ye puroguramu yaffe eya Save a Soul Tassa Omwoyo ng'oli nange Maishera Queen Mother mami w'abalongi second last born wa maama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kumpeere janna firdausi. Nesimye okuba nti nate olunaku olwaleero nate tukyali ffenna ku puroguramu yaffe eya Save a Soul Tassa Omwoyo era nga mbeebaza okuba nga mugirindiranga buli lwamukaaga okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Wiiki ewedde ngenda kubanga ntandikirawo mbateekateeka. Wiiki ewedde tulina omukyala n'omwana gwe twakyazaako etadde yaffe eyaggwa nga omukyalo bebi yali bebi Atwine ne mami gw'omwana ono yakola ebibuuzo ebya P7 omwaka oguwedde ne up to now tannaba kubanga alaba results ze olw'ensonga nti waliwo code eyateekebwamu tasobola kubanga afuna access ku bibuuzo asobole okubanga agenda ku ssomero ddala. Entabwe eva ku ki? Entabwe eva kuba nti mami teyasobola kuba nti asasula school fees ezo okuba nti azimalayo emitwalo 52 era nga gwe mulanga gwenzize wano olwaleero nabagamba puroguramu ya Save a Soul Tassa Omwoyo buli omu n'ekizibu kye bwe nkireeta n'enkyanja gye muli ne tusala amagezi ne tulaba engeri omuntu ono gy'aba nga akivuunukamu era kwe kusaba kwange nate olwaleero kwennina nti tukwataganyizeko omukyalo ono nga twapromisinga bala puroguramu yaffe eyaggwa nti twagenda okumaliriza nga omwana ono yeetaaga emitwalo 5 naye tezinaba kubanga zifunika olw'ensonga nti mami ssente taziina. Ataagiraba osobola ogenda ku Queen Mother Productions Yugi oba ku Save a Soul Tassa Omwoyo ku YouTube ojja kubanga oziraba wabula tujja kuddizaako ne ku bimu ku ebyo ebyaliwo n'ekirungi mami n'omwana era mbalina mu studio. Olunaku lwaliwo puroguramu ngikoze live twandibadde tuwuliziganyanga bulijjo bantu bange naye ngenda beetondera nti studio line teriiko wabula bwe ennamba ya WhatsApp egenda okubanga ekuteekebwako awo kwogenda okubanga osindikira obubaka bwensobola okusoma essaawa eno nemba nga nkuddamu oba essimu ezo z'olabako eziri wansi ate z'entono oteekako akasente. Tugenda kubanga tukusoma tugenda kubanga tukweyanza tubeere nga omanyita akasente ko ddala katuuse. Ennamba eriko WhatsApp namba eyo wosindikako WhatsApp musobola okumanya kyotugambye kyotubuulidde. Oyinza okubanga oli ng'ogenda tuwa basale tujja kubanga tweyanziza oyinza okugamba nti sente zino ziweese zizino Queen Mother tukireke nja kubanga nkweyanziza. Mbeetondera studio line teriiko mu kaseera kano ndaba yatandise okukuba kweno line sigenda kubanga ngikwata kuba bwe naagikwata ojja kuba tompulira abalabe bajja kukwatwala ki tebampulira ntuusa okwetonda kwange nti studio line teriiko naye ze nnamba z'olaba okwo zonna zo kweziri naye ku WhatsApp eriko WhatsApp yo essaawa eno message nja kuba nsobola ogisoma eri wansi eziri wansi ennamba entono eziri mu red ezo zo teekako akasente tugenda kubanga tukafuna. Ngenda kubanga mbanjulira abantu abalala bendawo mu studio tusobole okubamanya era batubuulire ddala kiki bazze okukkaatiriza olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba mami. Nange nsanyusa okusanga. Nsawo yanjulire ku balabi baffe abalungi amannya go ne gy'oviiridde. Amanya gange nze mu muzajja wani nga nviiridde Seeta Mukulu. Ne bebi wafaani? Amanya gange nze Atwine Daria. Atwine Daria. Twatisa lusaagala okaabe bebi nno ye abeera mukaafa buli kaseera nena nti mumanyi nze nseka ebyennaku mbisekeramu tulina okuba nga tuseka mukitegedde wekiri kati abalebanga abalungi aba puroguramu yaffe eya Save a Soul Tassa Omwoyo ono ye mami w'omwana gwe tunoonyeza emitwalo 5 era kubanga atuddiramuko katini ensonga lwaki teyafuna bibuuzo mitwalo gyali 55 omuntu ali ayinza okugamba ye mitwalo 55 naffe zitulema naye omuntu wasukye n'agamba akaŋŋenda ensi endabi butuufu kibanga kimuzitoyeeko nnyo ekigenze ewala era ensonga bwe mulanga lwaki avuddeyo ajje wano abeere nga mumuwa akasente. Edda oba abantu abasinga abaana bagenda basoma nga amaze okufuna results amasomero agamu gakkiriza n'ogamba nti omwana kasome wanafuna ssente nagenda gye ebibuuzo naye n'omwana tannaba kulaba ku bibuuzo bye ebibuuzo bye tabirabangako
unawasaamu kodi babisiringa ntasobola kulaba results ze yafuna n'essomero lyagaana okuba nga likola ki limuwa ebibuuzo ebyo okumanya kiki yafuna nanyini essomero sigenda kubanga munenya kuba naye ali ku mulimu yeetaga kasente ke naye kati okusaba kwange kuli gye muli abalayi bange abalungi aba puroguramu yaffe yaseebase otaasa omwoyo tuteese omwoyo gw'omwana ono ne maama akakkane tulabe nti agenda okusoma mu second term first term ye musaze tasomye naye nkuba omulanga abeere nga akola ki nga agenda ku ssomero nga sinneeyongerayo nabagamba sirimu lyaz'amaanya abantu abatuwa kasente kammwe mu mwezi gwa Ramadhan nitasobola kusoma amannya gammwe abaasembayo bamikwano tamugamba Queen Mother Kyabi kasente zaffe teyazifuna abantu besaasuma mwannya kwaliko omukyala Alon watuwa 13,000 Juliet Musibika watuwa 13,000 Nakasira Shida 10,000 Nantongo Rehema 10,000 Hajara Sozi 12,000 Joseph Kisache 15,000 Alon 10,000 Amina Nashirijja 12,000 ne Kabasegu Mastula watuwa 12,000 mukwano nazifuna kati mukaseera kano ate tunoonya ssente nina n'abaana bali babiri aliwo omwana omulala erinnya lisaagala ndyerabire puroguramu yebadde irina okuzanya olunaku olwaleero naye ne ŋŋamba katusooke tumaze ekya bebi ono kuba ate ye abadde mu ssomero oli tugenda kubanga tumuzabuza nesolole mujja kubanga mugiwulira bebi Adikini Whitney oyo nejja mubaleetera wiiki ejja naye nja kusaba tukwasaganyize wamu tubeere nga tusobola okubanga tuyamba abaana bano wenna ali eyo essemu amazima sigenda kuzikwata naye oba olina kyoteesa kyotuwadde ezilayini zolabaawo ziri open ngenda kubanga tweyanza obuyambi bwonna bwonna bwogenda okubanga otuwadde alina whatsapp yo naye osobola okusindikako kwera enamba yo 0704 190 122 yes mami abantu baabo zobwange ngukoze mbanjulidde tunoonye ssente mbalamusiza mwenna abalabe ba Star TV mbalamusiza nnyo mwebala byonna gye mutuusaako engalo kati nga ndi wano mu studio za Star TV nga nzize olw'ensonga y'omwana ono yatuula P7 last year n'akola ebibuuzo bwe yakola ebibuuzo yasigazaayo $50,000 Headmaster ze yali amubanja kati mu kaseera ako we yakolera ebibuuzo nina abaana basatu be mbadde ndabirira abange naye bwe yakola ebibuuzo nenfunamu obuzibu awo nendwazaamu maama wange n'afuna stroke bizinensi yange neeyimirira namala almost emyezi 3 nga sikola nga ku bizinensi waggale kati ng'omwana ono naye bamubanja ki $50,000 kati emisente ezo ne tugenda mu holiday ya 3rd term nga sikoleera sente ezo ne zikola ki ne zibula kati ebibuuzo bye bwe byakomawo Headmaster n'akola ki n'abikwata n'ateekamu password gye yateekamu kubanga bwe byakomawo kwolwo ne tuteekamu gundi yene index number naye ne bigaana okulabika nga Headmaster yatukubidde one day before n'atugamba temujja kulaba bibuuzo bya mwana unless nga musasudde school fees kaakati school fees ne zibanga teziriiwo nga nsikola nze maama waabwe okuva nga abato omulala ali mu siniya yakuna ono abadde yatula last year P7 ebibuuzo tetwabirabako naye ne tuwulira mbu abaana nga boogera nti omwana ono yali afunye 11 naye ffe ze tutaalabako ebibuuzo nakati bikyali mu mikono gya Headmaster era tetubirabangako olw'embeera gye nze mpitamu n'abaana bano sikola essaawa zino kubanga awo mu kulwaza mu mwana ali mu P7 n'agenda mu senior 4 nemba nga sikolanga ne bizinensi yange nzigale toyanza nyo toyanzeke eryo eddoboozi lya mami era nga yeetaaga ku buyambi bebi Atrini nawe beerako kyosaba
abalayi baffe kuba gwe ensonga lwaki toli wano eno si ekyo ndagala njagala obeere mugumu kimanyi kyoyitamu olumi olina bungi tokaaba bagenda tuwa ssente bano abantu balina ekisa balamusizaako nate abalayi ba Star TV nga nze yatula ebibuuzo last year nesitasobola funa results zange kuddayo okusomera okusoma secondary naye nga mbadde nsaba bonna abali eyabasobola okunnyamba oba mama Janet mama Nabbanja munyambe nzireyo okusomera nsome kuba neetaaga okusoma saba ssente ezijjayo results neziddayo okusomera okutandika okusoma yoyo bebi waffe atwine gwe tunonyeza emitwalo 5 school fees then yagamba n'okujjayo gundi asaba emitwalo ebiri kati sente zetunoonya bebi atwine abeere ngaafuna ebibuuzo ngenda kwebaza mukyala Edith Nannyombi otuwa 15,000 mukwano zaatuuka tulina ssente zetugaana obanga otuwadde waliwo ansindikidde message wano naŋŋamba may we talk about bursary? I have a school. Kati essomero nkubuuza n'eno essomero natangamba essomero lya primary neyanziza nja kukubira tugenda kwogera kubeera nja kufuna n'abaana abeetaaga okusoma nga ba primary osanga onoobanga olina omutima omuyambi notusobola okuba nga tukwasaganyiza wamu owa kamera saagala nkole nsobi kamera kyentuufu gye ntunuddemu ntunuddemu eno abalayi bange saagala bagambe tate kunyumaga leero yatunudde side ki ate tumulabira side kameramani wange nsamba mitaano omwana nsamba omugabi nsamba nno mutabani wange yali mu kyuma bebi ntunulemu eno neyanziza ndoza mundaba bulungi baby omukyala alina essomero toyanziza erya primary ngenda kukubirako nga tumaliriza ne kati right now ono omwana ye ageze mu secondary alina essomero lya secondary wenna tukweyanziza wandoba nga osobodde okutuwa basary naawe wali onogamba oyo omwana ngenda muweerako taamu eno taamu eddako nze nja kuba afuna engeri gyetukola ki etutambuzaamu ne mukaseera kano twagala afuna ebibuuzo ayingire second term tujjukire nti no first term agimisinze kati nyaga tubeere abantu ab'omutima omusaasize tulabe nti tufuna engeri tumukwasaganyizaako abeere nga omwana ono ayingira essomero bazadde bannange ffenna tukkirize nti omuntu wotuukira okuvaayo olaba beera na kizibu waka n'oganda okibulira kuba mu nnyumba woosula nabo n'ogamba kankimire obeera na kizibu waka nga twagala neighbour akimanye naye omuntu wastukira n'agamba kangende ensi yonna endabe kuba Star TV etuuka wala YouTube zituuka wala bino ebitubiraga ku YouTube nga tunoonya obuyambi kitegeeza omuntu ono aba azitooleddwa ate nga kyekimu ku nsonga lwaki Sebasolo weeri nti waba nga onyigiriziddwa nnyo ng'olaba kikuyinze mukwano gyangu tusale amagezi oleme kwetta oleme kwewa butwa oleme kufuna depression lwokuba nti obuliddwa gwoyogerako naye so abantu ono beera nga badduse bamikwano mbasaba n'obuwombeefu tubadduukirire tulabe nti tubayamba era ng'okusaba kwange kutandise bwe kuti nange omuntu yenna nga wali ozzeeko ku Sebasolo mbalira bamukwano abantu bangi mujja wano nembayamba n'abantu ne babayamba kuba nsooka nenkuwa omukisa okulaga mu bantu n'oyambibwa naye ate g'omala ekizibu kyo n'otadda mbadde mbasaba era nga mbakoowoola mwembeera musooka okuba nnamba emu okuba nga tudduukirira abantu era kati nfunyeewo n'ekirowoozo ekigamba nti buli ayagala okweteeka ku ttiimu Queen Mother ng'olina omutima omuyambi omutima omusaasizi ngenda kubasaba WhatsApp group weeri in fact enamba yennyini gye mulabwawo nti nkubira essimu oba sindikayo nti omuntu ono wajja n'omutwalo w'emitwalo 2 ngenda kuyamba ayambye nti wajja nenkuyamba saagala ate gwogende olema ate kujjukira naye kudda kuyamba muntu mulala omuntu oyamba omuntu nawe ofuna akuyamba eno show eri lw'abantu kuyambibwa yatandika lwa bantu kuyambibwa negwe nkuyamba n'ogenda tofaayo kumanya ate bannange ku Sebasolo ki ekiriyo mudduukirire abantu tomanya mwoza ogamba kyange kyaggwa eri olinajja ekizibu kyakutwala nnyumba ye balwe yaffe ne babikolako nenunulwa
ekyo wekigwa notaddamu kuwuliza Save Soul mukwano nedda eriyo abajja nga baali balwadde mwetaaga abaana bammwe okubajjanjaba bangi sho muze muziraba ahannaze bagenda ku Queen Productions yugi ojja kubanga obiraba netuma lobayamba omugenda temujjukira gamba nti abantu oli bansonderayo ettaano nange kati ninayo 10 kanduweeyo mbadde mbasaba tukwatagane kati gwayagala okweteeka ku ttiimu ya Save Soul taasa omwoyo ojja kuba onkubira tulabe engeri kati ayamba gwe tuyamba tugenda okutuuka eyo naali yali agamba Queen Mother nti kubanga saagala kuyingira naye nze Mukama yampa omutima omugabi omutwalo gwange guugwo edi gyange giikyo kyonna kyoba osobodde abantu tukola embaga batuuza meeting z'embaga abantu bawayo ssente abamu just mu kweraga wondi kampaani nowayo obukadde 10 nowayo emitwalo 5 nowayo emitwalo 2 naye nga tulina omwana ngono alonya emitwalo 5 abeere nga asoma badde nsaba mukwano wekube mu mutima meeting empapula ze meeting z'embaga muziyina era ng'okimanyi ogenda kuwaayo miliyoni 1 oba emitwalo 2 oba 10 naye nga tuwadde mwana ono omutwalo mukwano mbadde nsaba tunoonye emitwalo 5 tuyambe omukyalo ono tuyambe omwana ono agende ku ssomero neyanziza mwenna abatandise okuba nti muteekako obubaka neyanziza nnyo neyanzeege nfunye 10 mukyala Namirimu Rosemary 12 zituuse mukwano neyanziza tujja zisonda zijja kuwera nina okukkiriza tweyanziza nnyo tweyanzeege buli omu kyoba osobodde kyoba oyina mukyala Muyomba Ashraf lozono mwami 35 zituuse tweyanziza tweyanzeege otunasonda mpola tujja kubanga sente zino tuzifuna bweba kumpa otogamba ekyo Queen Mother kiwedde gweno show ya 1 hour nizo tasobola kunganya sente zino mu ssaawa emu naye nsaba nemba nga nvuddeko ennamba giwandiike nti ojja kunkubira oba ojja sigala ng'osendeka sente zo zijja kubanga zituuse era nja kudda mbeere nga nsoma amanya g'abantu abo abatuwadde eriyo abampa nagamba Queen Mother tetonsoma abantu ba Katonda abantu ba Yesu bangi nagamba nze mpayo ku lwa Katonda okitegeera naye nze okudda n'ensoma kiyambako kukakasa gwe nti munnanga akasente ko kakola ki katuuka kuba muzisindika nga tumaze okubanga tusiiwudde n'ogamba Queen Mother basente zange teyazifuna ensonga lwaki kumawo nengasoma tewala program eno badde etandika sose n'osoma abantu kuba nasembayo okukola live nga tuli mu kisiibo abasembayo nga tuwadde sente z'ekisiibo be bantu benakola ki saabasoma kuba omwezi gwali guweddeko naye nga mwasindika sente zammwe nga Ramadani wiki yasembayo so sente ezo zaatuuka be bantu bentandikiddeko kubanga nsoma somo kwano emba nvudde ku mpewo saagala ogambe nti ekyo Queen Mother akivuddeko mba nkyakiriko mukyalo ono alina okugenda ku ssomero twagala asome gwalina essomero asobola okutuwa akasente tuyambe omwana ono abeere ng'agenda ku ssomero olw'omutima omulungi abakuba ku ssimu mukwano eno sisobola gikwata kati ne ku WhatsApp nja gisoma message nzisoma ezo zo mubiteekako ngenda kubanga mbisoma era kyonna obuŋŋambye ngenda kubanga nsobola okubanga nkiddamu mami nga bwintu bambi temukuba ku ssimu wabula tusindike message watusindike obubaka mwami Lawrence kunobwa 14 zituuse temukuba munansonyiwa ngenda kuba njijjako sisobola kukwata ssaawa eno naye nga nja kubanga mbakubira nga mmaliriza waneene ne message zineesigitegedde olulimi sisobola kulusoma nsoma Luzungu na Luganda bambi ankubira sigenda kugikwata naye message gisindike jinja kuba nsobola okubanga ngisoma kati nno olutalo oluzze sebatandise zikubako obukubi ngenda kubajja kati ndo mumpulira mbajjako ne wennaavaako tujja kwogera bwenaava ku mpewo tujja kwogera naye nga right now neetaaga buyambi mwami Lawrence mugagga 15 zituuse tweyanziza ate tuve wano gagana emitwalo 5 tugafunye ate bambi abakuba ate mu distracting amba sobola kola ssimu eno nenjogera bijja kuba tebikola ki
tebigatta abala bajja kuba tebampulira kubanga zino essimu teziri connected ku studio line yensonga kisobola kukola ki kubakwata bannange enjoga neera mulemeddeko muzikuba nange naliyagadde nnyo okwogera nammwe kati naye ku ssaawa eno mbasobola kwogera nammwe olw'ensonga nti abala bajja kuba tebasobola kubanga banfuna studio line yakyankalanyeemu naye nga tugenda kubanga tugitereeza obudde bwonna Mwami Lawrence kunobwa ono namusomye edda bannaye tweyanziza simu zolabaawo ekwanguyidde mukwano kuba oteeka akasente tunonyoza omwana ono school fees addeyo ku ssomero eyakatwegattako ono Baby Atrine yakola ebizo bya P7 omwaka oguwedde tafunanga mukisa results ze lwa nsonga nti sente emitwalo 5 tegalabika mami gamubula ebibuuzo ebyo babiteeka mu code ne bwagezaako okuteeka mu ssimu ati this time amanye results ze tebijja yali kiwakanya naye nakibuuza kituufu waliwo amasomero code ze gawaayo noba nga tusobola ku accessinga results zezo nti ogenda obeere ng'osaba okukola ki okusoma so bambi abakuba sigenda kwata so anoonya sente aziwe ku ssomero ebibuuzo biveeyo naye kati era still baby ebibuuzo ebivaayo tulina tokunoonyeza genda omutwala ku ssomero noba tusooke tumanye ti ebibuuzo bye bitulimu 5 ne tugenda mutwala ku ssomero ze nina okukkiriza abampa basale mbeeyanza nnyo naye nga right now nammwe abali eyo abetaaze basale nina nabantu benaba basale naye temujja kunnyambako njabba kubira essimu omu mundaba nina basale zabagala okusoma ku university eza university zo nzirina primary nina naye abasinga bagamba akasente kanjiko kuba bamu bwe bampa basale bampa nga ziri haafu omwana bada obesula miliyoni emu nabagamba kuli madho mwana ate emitwalo 5 abasasula emitwalo 5 agamwana ate emitwalo 2 oba 25 osanga nafuna ngamba nti nkwaddeyo fuulu kati nawa niye agenda okumpa simanyi oba nampa fuulu oba nampa haafu oba nangamba nkwaddeyo abaana bwe bati kati n'aba secondary singa ndi n'essomo lya secondary lyampa basale ono omwana badde agenda bugenzi bamikwana abalungi abalina amasomero n'obwetuwaze obungi mbasaba mutuwe ku basale abaana beetaaga okusoma omwana ono muto nga bwemulaba naye omwaka guno n'amala agumala nga ali waka agenda kubanga mukulu ng'asinga ne ku maama we mulabubiri gwe okulaba nti munene mugimu omwana enkula gyakulamu ng'ali ewaka si yemu omwana enkula gyakulamu ng'ali ku ssomero ewaka wabakuza nnyo osinga ng'omwana ali ku ssomero for example mu covid abaana baakula ne bawagguuka so nga ate bali ku ssomero enkula ejja ekula mpola mukitegedde so twandibadde tuba abazadde ffenna nti tunoonya akasente omwana ono agende ku ssomero alema ate maama ye mufunamu kintu kirala ebikomo bibeera bingi mwana muwala muto mumulaba omuntu asobola omulala nalowooza nti omukulu naye nga mwana muto bemikwano essimu sigenda sobola gikwata naye nzikiriza ngenda kubakwata essaawa 2 kasasa 2 zikwanda pata pa ng'otandika okuba nja kuba nvudde ku mpewo awo nja kuba nga nsobola okuba nga nkola ki nga mbakwata era temugamba Queen Mother ate yatusaba ssente era tumukubira essimu atuggyako munsonyiwe ngenda kubaggyako naye ngenda bakubira after zo ssente nzeetaaga obuyambi mbwetaaga naye okukwata essimu badde nsaba akuba essimu wandika ka message ngenda kukasoma nzijjako ate bagamba naate musigala mukubu soma message sindika message ngenda kuba nsobola okuba kyonna kyoŋŋamba ngenda kuba nga nsobola okuba nga nkola ki nga ngisoma so gwe wenna yeetaaze okugamba nti nze Queen Mother agambye ayamba gwayambye kuba of course ejja kumanya gwe nayamba mulala kati buli ajja ng'oyagala okukuyamba manya gwe naleeta naawe olina okumuyamba bwekigenda okuba wandi bana abantu abalala betusaba ngambe nti mukoowa ate munakoowa tunakola ki tulina kutambulira wamu mwe baffe ffe mweffe essaawa ntomanyi kyoneetaaga ku muntu oyinza okuba nga Queen Mother ogenda kujja ng'olina kizibu kyoyagala gyendi n'ogamba Queen Mother ono omuntu gwe njagala okutuukirira naye bwekubira Queen Mother tosobola kumuntuusaako obwedda mba nange nkuyambye oyinza okutajja wange ng'oyagala buyambi bwa ssente buyambi bwa ddwaliro buyambi bwa n'ogamba
wemuza Queen Mother no nga njagala contact ya gundi sijifune era mba nkuyambe so we nkusabira nawe okwate yakatwalo obe 10 obe meka ozimpe tulabe nga tuwerera baby Atwine mukama singa abakwe obadde okoola abantu wena abantu boyise mama Nabanja mama ani first lady obakonyeeko wowe gonze kusomera ku somero ki Kennedy Secondary School. Oyagala Kennedy Secondary School. Eri sangibwa Matogo yagala Kennedy. Lwaki oli agadde? Mubeera seta. Osomero yagala lidi Matoga. Lwaki somero oli agadde? Yagala bwagazi ng'essomero. Obwene sister yasomera? Nedda. Oli agala bwagazi. Aba Kennedy bannange muliridda. Omwana kati ninga bakubira n'akalango. Omwana simolino lyayagala alyagadde bannange amanyi Kennedy Secondary School. Abayimba lukusuuta oluyimba erosima terindi mukono teriri Ntebe Road eriri Ntebe Road Kawuku yamanyi liri Matugga abayimba oluyimba lukusuuta kati amanyi abasomerayo nannyini ssomero bannange ogenda mituwa basale ku mpaka kubanga yo mwana gyagala osomero oba yagadde luyimba lwe lwakusanyisa lwagala okutwalayo oba buli anti basomesa bulungi yagala kuvadda yagala ebyokuyimba kati weraba nga oli mukwayo oluyimba lukusuuta lewe kujjemu kaseko bannanga bamanyi nannyini essomero eryo mbaga banne Queen Mother ayina omuntu we naye awulira ekirooto kye kyagala kusomera ku ssomero lyo tukyanoonya nno zijjayo ebibuuzo naye essomero lyo tetwagala osomeramu tukoze ki tulifunye era fe tumanyi nti lye tugenda okusomerako pozi libeere nga lya bbeeyi nnyo tujja genda twegayirire nabo bazadde bajja kutuwa nze nzikiriza nti teri kitulema teri kigenda tutulema fe abasebasawo tetulemwa tetulemwa tugenda kufuna bamikwano temunyigire esimu sigenda gikwata muli mukuba akasimu kange mukayemeddeko kasimu kano kaagala ssente kasimu kano kamula kaagala ssente njagala kulaba ssente wano nga zensoma tetunaweza weyadde emitwalo 10 ku mitwalo 5 getunoonya mikwano muluwa luli twagamba nga tewali muswawo musibu kusuluka nasaba ssente muswawo wano ngambalaba nga ba Juliet bani ba Mary ba Josephu bani nga bebatuwanga tugamba munange bano kati sawe ndo bebalaba bali mu kusobulukuka ne tedi kwekwasa swawo yawedde basilamu bannange tuyambe omwana ono kuba abasilamu bagamba bagabi abasilamu muli bagabi tuyame kuwaayo za dduwa zokka tuyame kuwaayo za Ramadhan zokka tuweeyo n'omwana ono akole ki agenda asome ojja kunkubira essimu ngende nkubuuze nti mukwano ndeese wano abantu bange bangi ne kati ze bo banyambiddeko otya njagala kendeza ku mannya gano kyobola okusoma message endala naye nga bamikwano tuli ku mulamwa gwa kunoonya kasente mami oba gosobola okugira njagala mpandika abantu bano njagala oyongera okunsabira ku buyambi kwakirabika banabula nnyo ku ddoboozi lya mami okusinga erya Queen Mother abalabi ba Star TV bannange mbeegayiridde ku lw'omwana wange ono kubanga ayagala okusoma Mr. Jesse Minyingo tuyimirire otuyambe n'abalabi bonna ebitongole byonna ebiyamba abaana bange bagezi naye ndi mukyala seesobola kubanga nina obbasomesa nze nakoma mu senior form muzeeyi wange naafa naye nga ndaba abaana bange bagezi njagala basome minisita w'abavubuka Mr. Balamu Barugahare bambi mwenna gye muli Eddie Kenzo mwenna mama Nabanja President waffe omulungi
ow'eggwanga lino bannange muveeyo waba aliyo basale oba mu gavumenti eziyinza okunyambirako abaana bano ne basoma kubanga sisobola nga ndinze kangezezzaako nentuuka wano nendaba nga school fees owa siniya eyokuna yeetaaga ono yeetaaga nina owa P6 nga mbikwasaganya byonna nze mbyetisse naye nsaba bambi mwenna abalabi ba Star TV abakolako mwenna nsaba obuyambi bw'omwana ono adde yasome kubanga bambi yasoma nnyo ekitabo yeewaayo nnyo ng'era mu malirivu ayagala era yakola bulungi kubanga baayogera mbu yakola ki yakola bulungi naye bambi munnyimirirewo abaana bange basome n'oweesifo yakoze bulungi afunye outstanding zokka mu ripooti y'olwaleero gy'afunye naye nsaba buli omu andaba kubanga wenviiridde n'enjija sikyayina kyentya naye njagala abaana bange kulaba nga bakola ki nga basobola okuyitawo nange bizinesi yange eri mikono gya landlord kubanga mmanja waka embeera bwe yatabukamu kubanga wembadde njija obugabirizi obumu naye bizinesi eri awo ate ekirala bwe wabaayo ayina omulimu nsobola okukola kubanga saagala kutuula njagala mbe nga nsobola okuyamba abaana bano bwe wabaayo omulimu ngukola bwe waba nga bizinesi mukama agiyambye n'agijjayo kubanga nze ntunda ngoye n'ebyokunywa era nga nziramu nga nkola bizinesi eyo kugijjayo eri okusasula ebbanja ne kapito nensobola okuyamba abaana bano kubanga ndi nabo nze maama nze taata kati bambi buli andaba bonna abalabi abandaba sisosodde okuviira ddala waggulu mu nnyambe abaana bange basobola okusoma kubanga abagezi nabo bw'otunula ku ripooti zaabwe owulira ddala olumu omwana okutuula awo n'omulala kati omwana ono amaze ettaamu ng'ali mu nju akeera n'asiiba mu buliri n'akaaba n'adda ku TV n'akola ki naye ng'ebintu byange byakyankalanamu byonna naye nga mmanyi nti save soul nga bwe nagiraba egenda kuntaasa nsobola okuddamu ntereere n'abaana bange bano omwana ono ayagala okusoma essomero lyonna nze nga maama lyonna erivaayo yonna ndyaniriza bw'abanga agenda kuva waka. Ebigambo bya mami mubiwulidde mwebale nnyo mwebalire ddala abasindika ssente mukwano kyonna ky'olina tukyaniriza kyonna ky'otuwa tukyaniriza nkusaba oyongere okusindika tubeere nga tusobola okuyamba Baby Atwine abeere nga adda ku ssomero. Abasindise mulimu mwami Lawrence mwami Daniel Serumbowa 50 zituuse Serumbowa bana enya siriyogera obubi mwami Daniel 50 zituuse tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale kusomesa manyi mugenda kukikola. Funye message wanene endala bambi presenter webale kuweereza naye bambi nsaba otubuulireko ate kino ngole kikwatagana nekituliko bambi presenter webale kutuweereza naye bambi nsaba otubuulireko enviirizo ozikola otya tuliize ezange teziwanvu be bantu baffe tuloonya ssente wabale kumpanseko sijja kubeera watima akavidi munnange ko ojja kunkubirako ojja kubulira nasisange remize enviri yazikolako nezikula neziwanvubwa n'oziraba obulungi nga bwondabye kyekimbadde ku mutima kati mpaayo omutwalo mpaayo omutwalo esimu temugikubako njagala sente mugenda kukubira nga mumaze okukola ki nga mumaze okukola eno message ensesezza nnyo ate nno n'agiddamu wadde omanyi sigirabye njirabye ogisindisa emirundi ebiri. Bambi abakwano mami mumuwulidde bulungi nnyo abaana bagezi abaana ssente ziganye okutuula saagala munyiigire bannange mbasaba sireka bakuba essimu mulowooza mwakatuuka essimu gye mukubako sigenda sobola gikwata eya studio ekyankalanyemu naye mulundi ogunaddako ejja kuba etedde nange kinkoza bubi okuba nti sikoze eki nti siri nammwe ketwogerezeganya ne katwogerezeganye mu message nja kubanga mbiraba WhatsApp sindika nja kubanga mbiraba message sindika nja kubanga mbiraba naye okwata essimu
ngenda kugikwata nga essaawa 2 zimaze okuwera tubula eddakiika nga 23 tuwere nga tusiibula. Mbasaba kasente bamikwano, mbasaba kasente bamikwano, wenna ky'osobola oba tolina kati nga programu ekusanze ku ssimu tolinaako bambi no tuba tuvuddeko nkusaba osindike, nkusaba osindike tubeere nga tukola ki, tubeere nga tusobola okuba nga tuweerera omwana ono. Nkimanyi akasente kazibu, kasente tekaliiwo naye kamu gwe muganda kyolina bw'oweereza n'olinaweereza mami ajja kuba asobola okutwala Atwine ku ssomero. Nenanyini essomero lya Kennedy SS omwana gy'ayagala okusomera, abayimba oluyimba lukusuuta awulira gy'ayagala okusomera. Naye ne tuba tufunye ewalala, a beggar has no choice. Yes. Ne tuba tufunye ewezo gamba ye mbadde ngenda kumuwa naye ate ayagala somero gundi. Of course buli muntu olina okubaako ne kyoyagala, ye muntu omutuufu olina okuba ne kyoyagala singa okusa guba guze alhamdulillah. Oba nga tokifunye yenna abaakuwadde oba osobola okugamba nti kaŋŋende ne kino. So amasomero ga secondary ko mwana nayingidde secondary naye first term tasobodde kugisoma olw'ensonga y'akasente. Ne tupromise nga second term tugenda kulwana nga baseva soul omwana n'agende ku ssomero. Era nga mbasaba ky'olina mulina meeting z'embaga abamu bawaayo sente temugamba nti mbalangire naye nga ge mazima, amazima galuma. Abamu nga baziwaayo kweraga naye nga ku kyalo omwana ali awo ewammwe okumpinga emitwalo 8 oba 5 oba emeka z'owaddeyo omwana akusomera asula emitwalo 10 naye nga tolaga nti mwana wa neighbor kamuweereyoko taamu eno oba omwaka gw'omukaaga musasulire. Tumanyi Katonda y'abagenda kukuyambira b'owadde eb'embaga oluusi bayinza obutakujjukira aza n'okulaba nti ne gundi yampa ng'owaddeyo 10 gyo oba 3 go ajja kujjukiramu obukadde 5. So eri waayo segamito omwa ku baana batwala okukola ki kuyambagana naye ne bana abantu bwe batu baba baziba nage tubayambe akatunako koolina bw'otoolako oba olina okukola ki okuwaayo naye Katonda aba yakuwa oba ng'osobola kwatako oweeyo. Bangi bazadde mulina abaana n'ogamba nti n'owange zikyaganye newange zikyaganye nga kyoli mukwogera essaawa eno zikyaganye Katonda ngamba muweerere owuwe zikyaganye naye nga gwolina essuubi nti ngenda kuzifuna. Omukyala n'omulimu Abaganda alinayo omulimu asobola omuwa omulimu amuwe botajja kujja nga wano mu kaseera ng'akola ki ng'asabiriza. Naye ku ssaawa eno manyi ekintu ekikugwako nga time yakyo edduka tolaba ogenda kikwata n'ogamba owange kaŋŋende bandabe nsobole okufuna akasente. First term egenze osanga alina essuubi nti ajja kufuna sente omwana tasomye S1 first term sente zijja ebibuuzo tezinnafunika. So wobanga gwe yes zikyaganye okufunika ewo naye ng'osobola okukwata omutwalo ogwo kuweera ogwo tebamanja mutwalo guwe yali tomanya Katonda mwagenda okuyisiza ofune z'obadde onoonya okusasulira owo school fees. Ebintu bya Katonda bizibu. Abantu abamu obukodo bwe butugaana okugaggawala. Abantu abamu obutagaba Katonda kyaganirako naawe n'akumma. Ne buli w'ogaba Katonda alina engeri n'olaba nga naawe abamu gatandise okwekuba gokka. So mu butiibwa ebingi bamukwano kyonna ky'olina tuwe Baby Atwine agende ku ssomero. Omwana w'omukyala amenya kubeera ku kyalo, omwana muto bw'anaafuna olubuto naye tojja kunyumirwa. Mwami Charles alibatya 13 zituuse tweyanziza. Mwami Steven Birakwate omutwalo gutuuse tweyanziza. Mwami ebyo abakatuwa Mwami Steven omutwalo gutuuse tweyanziza. Mwami Charles 13 zituuse tweyanziza. Mwami Julius Kanene 13 zituuse naawe tweyanziza. Bannange buli omu kyalina atuwe tusonde school fees omwana agende ku ssomero. Buli woowaayo Katonda agenda kuwa owuwo.
Wana mwenyini atuddawo okimanyi tokujja kumpewo n'ogamba kigaanye si kyangu n'obukyala aba avuddeyo kyatulidde kinene so akatono ako muweeko. I send on this code there are 2 numbers on the screen. Ye mukwano sindika kweno oba obutakubeza save solo eno gikozeseza olwaleero eya WhatsApp lwansonga nti eno esimu bagibba ndabagamba esimu bagibba sinafuna sente zigula simu yaki ya save solo kati ndi kano kamatoki kano kamatoka kamapesa manya eneno kalina kamera kati mukwano sindika kweze namba entono ezo zolaba wansi alina WhatsApp number sindika kuba sagala sente za save soul sagala sente za twini zegatte mu zino era kuliko ku 13 zigenda kuvaako zijje kuno so sindika kweze namba eziri wansi entono ezo kale ene kuliko WhatsApp sindika ko message sobola nayo okugisoma oba WhatsApp ekyo nkikoze lwansonga studio line teriiko ngate njagala tubeere nga tuwuliziganya kati mukwano message abadde ambuuza send on this number oba da 2 numbers ku da 2 numbers kusobola okulonda kwosindika kuba ezo zo sente sezaagala zegatte ne mu zino ensonga lwaki zo zirina line yazo kuba kirungi tulinako namba ya M10 kuliko enamba ya Airtel so zo woseka kuno ziba ziri kwekyo nga zo zeekyo tezigenda mu zino eno ngitadde olwansonga ayagala okumpa message ku WhatsApp ku ssaawa eno mba nsobola okuba nga ndaba abasinise voice note nga nyiza obutasobola ziwuliriza mu kaseera kano kubanga nziso tuwandiike buwandi anti eri abangamba Queen Mother simanyi kuwandiika abantu bange mwenna bakwasaganya Queen Mother we bali kuweereza n'okuyamba abantu abali mu buzibu nze Mugagga Lawrence Nakifuma mwami Mugagga Lawrence tweyanziza nze Mugagga Lawrence yatuweereza ezine 15 twazaye mwami Lawrence tweyanza nyo tweyanzeke woje Allah akudizeewo good evening madam good evening dear abasobola okutuwa kasente tuli mu kunoonya sente amasimu gano gabeerako siri mu kugira mutazo gawa ate Queen Mother leero kyagikoza atya noonya sente nziramu masimu gammwe atwine si tuliko tunoonya sente baby atwine tugenda zifuna bano abantu bajja kutuwa sente balina ekisa Sebasolo bagitegera ne bagamba tulina okubeerawo naye bwe nayamba ne mudduka ndi wano nkuba emiranga abalala tebagala kubayamba Katonda ajja kubakola ki ajja kubajjukiza emitima gyammwe nti eri gye mwaddukira nga babayamba teri balaba beetaaga buyambi. How are you madam? I'm fine. Noonya sente sweet. Message njagala ziddamu. Njagala ziddamu. Akoze voice note ono ndamukola nti. Kati ndamukola nti. Bana twetaaga kasente. Basweet ingenda biwuliriza binedda. What's the girl's problem? Baby ono yakola ebibuuzo nziramu nambuuzizza what's the girl's problem. Baby ono yatula ebibuuzo last year ebya P7. Sente mami nezimubula emitwalo 5 bade babanja ku ssomero. Ebibuuzo byadda fenna tukimanyi neti yafuna bibuuzo bye. Naye yagezaako okusaamu kodi abeerenga abirabira tugamba tekamu kodi y'omwana olabe ebyayo bye tasobola bya accessinga. Be bali babanja essomero lyateekayo ebibuuzo babisiiringa tosobola kola result sizo. So kati anoonya emitwalo 5 agatwale ku ssomero afune ebibuuzo by'omwana asobole okubanga asoma. Naye era mu bufunze nze nkimanyi tunoonya emitwalo 5 kuba alina okuddayo ki okutandika okusoma te second term. Naye kituufu kyo kati ku ssaawa eno twagala emitwalo 5 ebibuuzo biveeyo tumanye nti abirina. Ate sinaba atandika okusoma nga ava waka nga alina walaga kuba wandabanga omuntu amuwadde basale nga abamu bagenda okutuwa basale wano talina results agenda kutwalayo. Ensonga twagasa okusika ebibuuzo biri biveeyo tumanye ate
ekinaabanga kiddako naye nga ne second term tujjukire nti kati abaana bawumudde mu bbanga ttono bagenda kubanga baddayo ku ssomero. So madamu ampeeza message ng'ambuuza ekizibu ky'omwana kyekyo tunoonya ssente abeere nga agenda kuddayo ku ssomero. Bw'oyamba omuntu naawe oyambibwa. Ampeereza message njuddewo katono nnyo about what happened to me byebyo ebyagwawo sweetheart ensonga lwaki mu bulungi bw'abantu bwe mwandaga ekisa kye mwandaga obuyambi bwe mwampa natuba ne ŋŋamba abantu nsobola kubasasula ntya abantu bandaze omukwano abantu bambeereddewo nabeerako nange mu kiseera nga ndi mu katu nga ndaba buli kimu kyekutte kyezinza ate nga birina okugenda mu maaso nga mwalimu nakubanga abaana bagenda ku ssomero naye abantu mwabeerawo ne ŋŋamba kanange nfune ekintu kyenkola nga kisobola okubanga nziriza abantu nsobola okuyamba abantu yensonga lwaki nange ŋŋamba nnyo bano bennyamba kuba muli bangi mu kitabo muno muli bangi kuba buli ajja wanawandika mu kitabo kino muli bangi eva kino kitabo kyakubiri kiri kyajjula muli bangi bennyambye muno nja basoma omu kw'omu ndowooza nja bajjayo mujje tuyambe abantu nga nange mwennyamba ne ŋŋamba nina okuyamba abantu nange nsasulire kye bannyamba kyekino kyenkola. So naawe erazeho ku Silver Soul oba nga lyofunye ku kizibu noba tebajja ku Silver Soul naye nayo omuntu yakuyamba oba mukwano gwo oba muganda wo oba aniiwo oba neiba wo nga yakuyambako jjukiramu ako game nange kanyamba omuntu bw'ati kitegedde naye kanyamba omuntu bw'ati yensonga lwaki Katonda asasula abantu mu ngeri gy'otasobola kumanya. Bw'oyamba tomanya Katonda bw'akusasulamu naye bw'obeera omuggulu bw'obeera omukodo ne Katonda naye akuleka mu mbeera bw'etyo. Bamikwano essimu sigenda zikwata kati wabula message zo nzisoma ssente nzaagala naye nga gamba ssimu ngenda gakwata ng'essaawa 2 zimaze okubanga ziwera. Mwami Muhammad Avia 14 zituuse tweyanziza weebale nnyo kujjanja nno webale nnyo kuweerera kati kuno kuweerera kutuliko anti mbeera nnyo n'abalwadde nimba nga neebaza kukola ki kujjanjaba neyanziza buli omu kyayina mukwano beera nga otuwa ndo tuba tuvuddeko ssente tugenda kubanga tukyazeetaaga mukwano tugenda kubanga tukyazeetaaga. So kyonna ky'oba oyina beera nga otuwa tugenda kubanga tukweyanza. Baby Atrine yongera okusaba ku bantu akasente. Abantu mwenna abandaba mbakoowoola alina kyalina kyonna akimpe sobola obba nga nzira ku ssomero kuba neetaaga okusoma alina konna kaalina ssente zonna zaalina asobola yogera nnyo bakuwulire azimpe nzireyo ku ssomero njasiima nnyo saba buyambi bwammwe mwenna abandaba mumpe ku ssente nzireyo ku ssomero nsobole okusoma mbasaba mwenna abandaba okuva kwani yenna ndaba neetaaga ssente okugyayo results njagala ne ssente okutandika second term okusoma yenna alina kyalina ampeereze yabba nsiimye nnyo. yoyo bebi waffe mulaba amaaso gamumyusa asiiba akaaba asula akaaba ndadanga abazadde tuyambe bebi Atrine addeyo ku ssomero. I send on this cause other numbers Alisha sendise 14 tweyanza nnyo mukwano I'm the one using Avia Muhammad. Okay. Tweyanziza. Then on a sendise message nagamba mbadde nsaba bamumpe nzidani mbadde bamumpe abeere nanguze Nyanzi Dani. Mwami Nyanzi Dani tujja kyogerako ne mukadde waliwo amusaba naye ekyo tujja kimaliza ne maama tujja kimaliza ne maama okubeera naye omwana tamala gaweekayo naye obanga lugenda mutuweererako era wabeera bamitedde kisobola okuba nga tukola ki
nga tuyitamu abakuba essimu temunyigira kimbajjako nga ate nnoonya buyambi eno essimu ne bwe nnagikwata tugenda kubanga tusobola okuba nga tuwuliziganya naye wenva ku mpewo ngenda kubanga bakubira in fact ngenda bakubira nga ne mami akyaliwo abamu kuba essimu zo nnyingi ntasobola zikuba zonna kuggwayo naye tugenda kubako ezimu tomanye ekimu nga mbadde kyetaaga kyogera kati nga mami akyaliwo. Hi Queen Mother, maybe tomazeeyo message mukwano, maybe what excuse me tetukikoza bwe tebannanga olunaku olwaleero that's why ndi nnyo ku masimu lwansonga essimu ya studio yageze abakuba ngenda bakwata nga mmaliriza show tusobole okwogera obulungi ku ssaawa eno tujja kuba nga tusobola kwogera kubanga twewuliziganya bulungi. Kangende ku message ziri ku WhatsApp. Nze wenfuna ku end of month nja kuwaayo because me too I have a girl of father rejected her but instead of paying my child I'll help someone. Twenza mukwano katusabire omwezi gugweko kuba tujja kubeera kintu kyakeetaaga ojja kubanga ogenda kufuna. Ono n'agamba Queen Mother webale kuweereza webale kuyamba bantu show yongiraba nnyo era njigoberera webale na byonna ebyatuukawo mukwano nze nabimanya webale kubeera mukyala mugumu mukyala mulungi ate ayamba era ayagaliza nsaba Allah akikubalire nange ngenda kusindikayo emitwalo 3 wiiki enejja. Tweyanziza nnyo mukwano tweyanzeege nzikiriza nti tukolerera sheeno tutuna gwe twagambye nti tujja na kino wabula kyonna wosoboledde okuwaayo tujja kuba nga tukweyanza tukyasonda sente zino era nja kuba mbabuulira we tutuuse singa zinabanga zifunise kyonna kyoyina mukwano beera nga otuweereza. Queen Mother webale kuweereza amanya gange nze Geoffrey okuva eno emutundwe webale kuweereza musaba omukyalo oyo abeere mugumu n'omwana babeere nga bakkiriza mu Katonda basabe nnyo era mmanyi kigenda kubanga kiggwa. Nsaba n'abalabi baffe abalungi babeere n'omutima omusaasizi era ogugaba babeere nga bawaayo ffenna tukulidde mu kuyambibwa ate woogaba ofuna. Nange ngenda kuweerezaayo omutwalo ku lwa Katonda wange mwebale kuweereza Star TV omulimu omunene olwa puroguramu eyo. Webale nnyo webale ddala mwami Geoffrey Fred ebigambo ebirungi n'okusiima kwotuwadde. Tweyanza nnyo tweyanzeege babikwano puroguramu ya Sebase Otaasa Omwoyo abakuba ngenda bakwata nga tumaliriza temunyiiga mbajjako naye mbasaba togamba Queen Mother amaliriza abasinga wenva ku show ogamba ekyakitadde mba sirina kita sente tuba tukyazeetaaga. Nze Dennis Mulangira I'm sorry abakuba bannange mulindeeko wate mumpulira nga mbagaana ne musigala mukuba badde nsoma message yoli egenze. Nze Dennis Mulangira I'm sorry when is going back I will send her 5,000. Tweyanziza mukwano tweyanzeege. Nakasolo Asha otwadde nusu 10 tweyanziza. Nzikiriza nti buli omu kyalina essaawa eno kyawa kuba tebali tesiteese tesente zigenda kuweebwayo. Ne bantu bange nate nammwe anyway buli omu atuweza alina ono atuweereza nusu 8 Alani maybe abadde abasindika 8 nekigaano abadde alinako 10 nazo bwe zibula ku sente ziwera. Mukwano lutuuse Magumba lutuuse bana yabakuba temukuba simu kati mbeegayiridde tugenda bakubira nze mwenye ngenda zibakubira nga mmaze
kale bipi nga manyi Parire Pavin. I'll have that girl next week, but if God first don't cry, okay, I'll give you omutwalo gumu tweyanziza tweyanzeege akadde kalabikanga akatugwako naye nga wenna kyoyina mukwano sigala nga otuweereza obaka ngenda bulaba message ngenda zisoma n'abakubye ne sitabakwata ngenda kubanga amasimu gammwe engazza temukuba essaawa eno essimu ze mulaba zaagalako ssente nja kubanga nkola ki ngamba nona tuzo tuwayo omutwalo twenza nyo tweyanzeege eno programu yaffe eya Save Us otaasa omwoyo era nze Maishara Mukwinimazi okubanga njikuweereza buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'ekiro gwe wenna abeera agimisinze osobola ogenda ku YouTube ku Queen Mother Productions Tugi noba ng'oziraba era programu yasooka gyeri ey'omwana ono sitoola ogyayo bulungi nnyo obeerenga ogyetegereza bulungi nnyo omanye gwasanze nka show egwe noga abali ku ki Queen Mother Productions kweri ojja kubanga ogiraba neno enyinyi olimala waneeno nja kubanga mungiteekayo mwongere okubanga mugiraba oba atagirabye atuwa obuyambi gwagirabye kaseera kano oba nzogirogamba bayinza okubanga bamaliriza nedda sheno erekeddwa olunaku lwaleero zirimeka 26 omwezi ogwokuna ozo jikwa ku YouTube noga abire bikabyagwada tibagala buyambi nedda 26 ogwokuna 2025 tunonya sente ate nga tuzeetagira ddala olw'ensonga nti omwana ono alina okugenda ku ssomero mu second term so wenna woogirabidde mu kaseera kano kitegeeza nti tukyanoonya sente tulabe nti omwana ono afuna ebibuuzo bye agende ku ssomero abankubira ngenda kubakubira nga mmaliriza kubeera mu kaseera kano ndi mu kusiibula asobola okutuwa basale tukweyanziza asobola okutuwa akasente tukweyanziza asobola kyonna kyoba otuwadde temunkoowa kuba nange sina kyakukola eno show yajja yakusevinga myoyo gy'abantu nkyabaleetera bangi neera nengeera mmwe baffe naye kusaba banga nnakuyambako naawe beera nga oyamba abantu bendeese noyimba sikuyambangako kyemmanyi buli muntu alinako omuntu eyamuyamba ku lwoyo yakuyamba naawe yamba tomanya ani aliyamba mwana wo ng'ovudde mu nsi muno Katonda asasula olw'ebirungi byaffe bye tubeera twakola so mbasaba nnyo wenna woolabidde beera nga otuwa kuwa ssente tukyazeetaaga abantu bano beetaaga obuyambi nate temukoowa kubanga mutuwa musiibula abantu baffe tuve wano banange tubeebaza nnyo mwenna abawaddeyo n'abo abakyawaayo n'abagenda okufolowinga we mujje Mukama abaddizeewo ekisingawo ffe tetulina kye tuyinza bawa naye Mukama alaba yagenda buli omu okumuddizaawo kyonna kyatudde tweyanziza era puroguramu nga bwekyaliko ekyagenda mu maaso tuyimirire omwana ono addeyo ku ssomero kubanga ayagala okusoma Mukama abankolere bulungi mwenna amiina bebisiibula abantu bebaza nnyo mwenna abampeereddeyo ku ssente Mukama abawe omukisa era abakolere ne byemwagala amiina beba babadde abagenyi bange b'olunaku olwaleero tugenda kubanga tumwana olunaku olwaleero naye gwe neetaaza ebbasare bweyagala omwana okugenda ku university waliwo abuuza ku kya nursing yes ojja kujja nja kubanga nkubuulira ebigenda mu maaso nursing weeri era osobola okubanga nga osoma obwa nursing Mukama ojja kunkubirako ojja kujja ku ofisi zaffe atamanyi ofisi za SATV we ziri ku UBC teri atamanyi UBC weeri teri wa boda atamanyi UBC weeri ojja kubanga otuuka bajja kulaga ofisi yange era ojja kubanga ontuukako bulungi tulabe ebigenda mu maaso nebaza bonna abapa bursaries eza universities abasoma ebyemikono nammwe ng'omwana yakoma mu P2 P3 P4 yonna oyakoma nga n'ekyomukono kyasobola okukola oba kyasobola okuyiga nammwe munkubireko institutes zirina ezampa era nga nkyakoowola abasobola okumpa secondary nkyanoonya basale za secondary osanga omwana ono yali badde already olufuna ebibuuzo ng'agenda nesinafuna mukisa kufuna secondary school empa basale mbakoowola mumpe nja kubanga nange mbaddiza mbadde Maishara Mukwinimazi mami w'abalungi tusinga nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu
tubeere bulungi. Amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Oyita mu kusoomoozebwa